Prag Mateomai kigambo kya Luyonaani ekitegeeza okuddukanyiza, okusuubuza n'okuviisaamu amagoba. Ensonga kireso nene eweereddwa yakuteekateekera kali akaseera wetunaba nga tukyasobola kugula wadde okutunda. Bw'oba teweeteeseteese mu kaseera kano kale akaseera tosuubira kuba nga weetegese. Kwote tugenda kuba tutunulira omulimu gwa Katonda gwe yatukwasa ogw'obuwanika. Omuwanika omwesigwa afaanana atya? Bw'ofuna Mukama bakuwadde n'ofuna sooka ogyeko erinnya Katonda nga tonaba kusaasaanya. Mulimu ki Katonda gwe yatondera omuntu? Obedience oba okukwata amateeka ye responsibility esooka. Nga ndi wamu n'abasumba baffe, abakadde b'amakanisa, ababuulizi b'enjiri n'abavubuka abannyonnyozi b'ebyawandiikibwa. Tugenda kutunulira omulimu gwe tulina okukola ogw'obuwanika okutuusa Kristo lw'alikomawo. Program lesson week eno katuyigire ku bigere bya Kristo. Tuyanzanye mukwano tuyanzege okuba nti otwegasseko ku lesson week eno wano ku TVU eyitibwa 3ABN amazima agatejunguluddwa. Tukutegeeza era tukujjukiza bulijjo nti wano tuba tuyigira ku bigere bya Mukama waffe Yesu Kristo omwagalo yatwagala ennyo era nga mwetegefu okuteekateeka n'olwokuddako okusembedde. So tugenda kuba tweyongerayo n'enteekateeka yaffe bwe twakoma wiiki ewedde program lesson week eno nga tutunuulira ebirabo etuwaayo mu kanisa ebyenjawulo. Luli tuba tutunulira bitundu bya 10 ne katutunulira birabo. Sayansi alimu yaliwa tugenda kuba tutunula ebisingawo. Nze Nasaani Matuvu Munagomba wangalya musale Ssaabasajja eri Buddu. Ate Mukama ampadde omukisa ndi wano n'emikwano gyange. Weewaawo. Abaweereza ba Mukama. Amiina. Muganda wange ku luuyi luli Bulaza Kaganda Joshua. Kitiibwa kya Mukama. So tukwaniza nnyo program lesson weekend. Nange ndi musanyufu nnyo okubeera wano. Maama wange nsanyuse nnyo okulaba. Weewale kusiima kujja. Omulabi waffe ku luno njagala gwe oba omutegeeza amannya go. Amannya gange nze Mrs. Doreen Sentamu. Okay. Oviiridde luuyi ki? Oluuyi lwenviiridde nviiridde awo Nansana. Nansana? Okay. Tusanyuse nnyo okulaba maama. Program lesson week eno. Nsaba omulabi waffe omubuuzeeko mu ngeri enjawulo ate tubeerenga tuyongerayo. Abooluganda abatuwuliriza mbalamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeebalidde ayisa mu mwaka. Weewaawo. Muganda waffe se obuuza ku mulabi waffe alesobola nga batweyongerayo. Omulabi waffe omulungi wa 3ABN okola kyamaanyi okutega obubaka obutajjunguluddwa munnaye. Obudde bw'omala Mukama ajja bukuddizaawo. Weewaawo. Ekyo kisuubizo kye. Weewaawo. So n'omulabi waffe nywera okujjukiza nti Omuganda Kaganda Joshua ye host oba omwanjuzi wa programu yaffe ebifa mu kanisa. Ebirawo lwa Sunday ssaawa 3 paka ssaawa 4. Togisubwa. Tusebo tukwaniriza nnyo okukkiriza okubeera contributor olwaleero mu programu yaffe lesson weekend. Kwano wange atulaba nsabukize twewombeeke tubeere nga tuwaayo okusaba ate tubeere nga tutandika. Muganda waffe Joshua ssebo tuweereye essaala. Katwembeke tusabe. Taata omulungi twagala okwebaza olwakadde k'otuwadde okwongera okuyigira ku bigere byo. Tukusaba osindika omwoyo omutukuvu ajja atuluŋŋamye ajja atuyigirize Katonda waffe ate bwe tuyiga tuteekese mu nkola. Kuno nno kwe kusaba kwaffe okuyita mu nnyeddu nnyira Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ssebo tweyanza nnyo tweyanzeeke. Tuli mu kwetegereza ekigambo ekikulu eky'ebirabo eky'okugabira Mukama. This time tuli mu kugabira kugabira Mukama. Umanyi Christmas awo bwe tuuse awo na Boxing Day lwala kubikula birabo n'ebino byegabidde naye twala kwetegereza ebirabo eri Yesu, offerings for Jesus. Bino birabo bya Yesu Mukama waffe eyawaayo obulamu ku lwaffe ge tugenda okuba nga twetegereza. Naye waliwo olunyiriri olwatuwedde luno olw'okujjukira lutuwa omutima gwa kiki kye tugenda okutunuulira. Zabbuli 10:16
Zaburi 16 olunyolo 12 tuka ku 14. Bayibuli ebuuza ekibuuzo kiki kye ndisasula Mukama olw'ebirungi bye byonna erinze. Kituufu. Ayina okulagamba nti nitoola akakompa ak'obulokozi era ndikaabira erinnya lya Mukama. Ndisasula obweyamo bwange eri Mukama weewaawo mu maaso g'abantu be bonna. Kituufu. Nja kusasula nga mpanga muddiza nga muwa. Biki by'omuwa mulimu ku byogenda omuwa offerings oba ebirabo bino Bayibuli egenda kuba ebitulaga bulungi. Lwaki obiwa n'obbiwa? Naye mukwano gwange atulaba maybe oli ku Avento Productions omulala oli ku YouTube, oli ku muddiro lyo, twala okujjukiza nti wiiki ewedde twetegereza ekitundu ekisooka ku nsonga eno nga byali ekimu eky'ekkumi. Ekyo twakiraba nga kiraga bwesigwa. Kituufu. Tekiina kirala bwesigwa nti Mukama agamba ekimu eky'ekkumi kyange si kikyo. Kati nga gwe omuwanika omwesigwa kyova okikwala n'okimuddiza. Kuba kiki? It's simple faithfulness. Era aga nti alibeera omwesigwa mu kitono alikwasibwa bingi. So gy'okoma okubeera omwesigwa ng'ozza ekimu eky'ekkumi ekiramba Katonda ng'akuteresa ebiwerako. Ng'akwongerako. Ng'akwongerako. Talimba. Ate obwesigwa bwabwe abukusubira mu kitono kimu kya 10 si mu kakadde kalamba. Oba mutwalo. Wabula mu mitwalo 10. Twali 5. Awo. Atwanyulwa nnyo sajja yatuleetera olunyiriri omusumba agamba nti ennimiro eri ya Edeni emiti gyonna egy'omu lusuku olyangako nga bw'oyagadde. Naye ogwo gwange. Guno gwo gwange. So olegera nti idea nti emitwalo 10 njikuwadde naye 10 lino lyange tolikwatako. Okiraba? Nkiraba. So kati naye lwaleero ate tugenda tunulira ekyenda ekisigaddewo mu bitundu 10 kyo okikozesa otya. Ekimu ku bintu Katonda byakusubira okwoleka gyali kwe kwagala ng'omuwa. Era watu wadulunyira okujjukira lwanyumidde nnyo lwaga nti twagala Katonda kuba yasooka okutwagala. Tumwagala kuba yasooka okutwagala. Yokaana ekisooka essula 4:19 olunyiriri olwo. Kati ekituleetera ddala ku Sande paka twalagenda munda tuleetegereze. Naye tunatuuka ku Sande. Lwaki omuntu awa Mukama ebirabo? Nga tunatuuka ku Sande. Abaana ba Isirayiri balina ebirabo bye baawanga. Bw'obisoma birabika ng'ebyali ebingi. Mwalimu ebirabo bino wammanga. Mwalimu bye tuyita burnt offerings. Ebyokebwa. Waliwo bye tuyita peace offerings. Ebyemirembe. Waliwo bye tuyita trespass offerings. Waliwo bye tuyita heave offerings. Heave zalinga nnyo mu makungula. Then waliwo ne bayita free will offerings. Ekyomuntu kyeyagalire. Kyeyagalire oyinza okiyita. Nti bino byonna byali birabo Katonda byali yakola atya? Yateekawo. N'abagamba nti kino bwe kibanga bwe kiti mukolanga bwe muti. Neze birabo byonna kye nasinziza okwagala mu kyekirabo ekya free will offering. Ekyokweweerayo nga tewali nga tokakiddwa. Nti ebirabo ebirala byonna ebisinga kati ng'eki kya burnt offering ekyabe kibagamba nti bw'okola kino na kino then olina okuleeta ekirabo ekina okwokebwa. N'ekya free will offering kikyo nga ggwe. Kati Part Sunday kyava jja nti motivation for giving. Lwaki twandiwadde nnyabo ekikusikiriza okuwaayo. Yes mama tuyambika olowooza omuntu wabanga wakuwaayo ekirabo mu church yandisinzidde ku ki? Kaakati kyenayize wano nti abaana ba Isirayiri bano nga muganda wange bwannyonnyodde wano mu Amina. Okusinziira ku birabo Mukama byatuwadde n'obugagga bwatuwadde. Gamba yawadde ekyokulabirako. Oyinza okuba nga Mukama yabawa ne muzimba awantu we muteeka parking z'emmotoka. Muyinza okuba mufunye ssente ezigula uniform za kwaya. Ofunye amaduuka, obugagga, amataka, ebisolo nga kugaziyiza nti ekyo
kyokola olw'okuwaayo. Abaana ba Isirayiri bano bajjanga okuwangayo. Wano mu Yoluganda yagambye ekirabo eky'okwebaza. Ekirabo ekimu kyalinga kyakwebaza. Okwebaza olw'obukuumi Katonda bw'atutaddeko, obugabirizi, obugagga n'obulamu. Yagambye ekirabo ekiweebwayo olw'ekibi kyaweebwangayo olw'okwanukulira ekisa kya Katonda. Kubanga omuntu bwe yasobyanga yagendanga n'ayatulirangako ebibi bye n'asonyiyibwa. Ekyo ekirabo kyali kisa kya Katonda olw'ekyo ekyali kigenda okujja mu maaso. Ekirabo ekirala yagambye nti bawangayo okuddaabirizanga yeekaalu ate n'okuyamba abaavu abaali beetaaga bannamwandu. Era ne ku mulembe guno tulaba nti tulina ddoluka mu kkanisa. Kaakati ebirabo ebyo byabadde bina naye nga biraga nti ekirabo ekisinga obukulu kyekyo ye ssaddaaka ya Mukama waffe Yesu Kristo gye yatuwa. Bwe tutunuulira buno obunene bw'ebintu Mukama byatukoledde n'ekirabo eky'omuwendo, ekyo kye kituweesa okwagazisa Mukama. Ate ebirabo bino bwe tubiwa mu kkanisa yaffe bigenda ku bulabirizi oba obulabirizi bw'ensi yonna ne bikola omulimu ogw'okutwala omulimu gwa Mukama mu maaso ate n'okuyamba n'abo abali mu bwetaavu. Tweyanza nnyo maama, tweyanze. So tuli mu kwetegereza motivation for giving. Lwaki wandibadde Katonda omuwa? Kintu kikulu nnyo. Awo omusajja omu yagamba nti osobola okuwa nga toyagala. Kituufu. Naye toyinza kwagala n'otawa. You can give without love. But you cannot love. You cannot love without giving. So omutima oguli mu kuwaayo mutima ki? Tugambe nti kwagala. Kantandike n'omusajja omu mu kyasa eky'ekumi-n'omukaaga. Omwami we baali bamuyita nnyo wala siyinza butakutwala eyo. Omwami ono baali bamuyita Tetizero. Yali musajja oba yoyo Tezo Omujamani. Omusajja ono yagenda n'asomesa abantu weewaawo. Yagenda n'asomesa abantu nti bw'owa ebibi byo bye wakola by'okola ne by'olikola bisonyiyibwa. Kati kambuze ekibuuzo, abantu abaawanga baali balina motivation ki ebaweesaayo? Nze kyendowooza kye kino. Baawanga olw'okutya singa tebawaddeeyo biki ebyandiddiridde. Ndowooza yange kituufu era nzikiriziganya naawe kubanga bw'otunuulira obulamu bw'omuntu waliwo principles ziringa bbiri ezitufuga. Amateeka emisingi. Bw'oba tutambulira mu kwagala otambulira mu ki? Okutya. Tulina kusinza Katonda nga tutya oba nga twagala. Singa omuntu aba akuwadde ekirabo nga n'ekintu kyakuwadde n'okizula nti akuwadde olw'okuba otya erere bwe simuwa ajja kunkola kintu kiki kiyinza okutuukako maama singa muwala wo oba mutabani wo simanyi aba akuwadde ekirabo naye ng'ate olw'okuba oyinza omugoba mu nnyumba kiki oyinza owulira mu mutima? Kiyinza okusanyusa omuntu ng'akuwadde ekirabo olw'okuba nga ali mu kutya. Wandyagadde omuntu akuwa ekirabo nga kiki? Nga kwagala. Era yeyo motivation erina okumotivatinga buli muntu asalawo okuwa ebiweebwayo byonna eryani eri Katonda nti okiwa olw'okuba omwagala. Olunyiriro olw'okujigala lwatugambye nti kikyenyinza okuwa Mukama Katonda ebyeddala tewali. Omanyi lwaki tewali? Waliwo akatabo akamu ke nasoma nga kagamba nti omuntu ayina kye bayita infinite price. Omuwendo ogutabalika. Ye ensonga lwaki n'omununuzi yajja n'anunula n'ekiki ne infinite price. Kakati bwe mbanga omununuzi yanunula ne infinite price muwendo ki gwe nnyinza okuwaayo nange mba nina okuwa kye bayita infinite price. Ekibuuzo njirina oba infinite pay.
sijirina si kyekyo nange kenyini bayibuli etugamba nti I was bought nagulwa kiba kitegeeza nange kenyini siri wani siri ku bwange kiba kitegeeza ki nti ebirabo byonna bye mba nina okuwa Katonda mba nina okubireeta olw'okubanga sooka onsomereko mu kitabo kya Marko 12:33 Bayibuli egamba etya Marko 12:33 Bayibuli egamba nti n'okumwagala n'omutima gwo gwonna n'okutegeera kwo kwonna n'amaanyi go gonna n'okwagala muliraanwa wo nga bwe weeyagala wekka okusinga ennyo ebiweebwayo byonna ebiramba ebyokebwa ne ssaddaaka nti okwagala kusinga biki ebiweebwayo byonna ne ssaddaaka kiba kitegeeza motive Katonda kyesinga okwagala kyekiki kwe kwagala kati bino bijja buzinga tebikuzibuwalira omusajja ono gwe bayita Tetizero yasomesa abantu ebintu ebyo baalinga baleeta akasente naye nga si lwakubanga baagala naye nga tebalina kyakukola batidde bw'otaawe ekikolimo kijja tojja kusonyiyibwa lelelele nze kyenasinza okulabawaawo so okwagala okwo love ate noza nti kirabika bulungi omulabi waffe nti Katonda bw'otunulira byakoledde nga lwaki tewandimuwadde omukwano ogwo manyi omukwano gwe guleeta omukwano kituufu Bayibuli egambye nti yasooka kutwagala naffe kati tumwagala nyo Pawulo kyayogera mu Baluumi 5:8 nti Katonda atenderezesa okwagala kwe gye tuli bwe twali nga tukyalina ebibi twagala kati olowoozamu ku mukwano ogwo lwakisimuwa so Bakolinso 2:2 essuula 9 olunyiriri olw'omukaaga n'olw'omusanvu zongera okunyweza ssebukyulukiti ekyokwagala Bayibuli mu Bakolinso 2:2 essuula 9 olunyiriri olw'omusanvu agamba olw'omukaaga n'olw'omusanvu Pawulo agamba naye kyenjogedde kino nti asiga entono alikungula ntono kituufu era asiga ennyingi alikungula nnyingi weero kirungi nnyo ekyo naye n'ayongerako olw'omusanvu nti buli muntu akolenga nga bw'amaliridde mu mutima gwe si lwa lunaku newankubadde olw'okuwalirizibwa kubanga Katonda ayagala oyo agaba n'essanyu omusajja oli gwe bayita Tetizero oba Tezo erinnya eryo Tezo nkakasa abantu baawa olw'okubanga baali bawaliriziddwa ate nga batidde naye nga wano Bayibuli etugamba nti tulina kuwa essanyu nti sanyukira ekigambo kino Yesu yanjagala abantu ababeera mu mulaawo ekitebo oli yeewaayo n'agula akalabo ke ne bakaba katono n'akawaayo mu muki nkwagala okwagala Yesu omuntu omu yagamba nti love makes it easy nkwagala kubyanguya tosibuwalirwa ogenda n'owulira abantu ne bannange ekkanisa naye ekisusa netusaba kino gwe yagala bwagaza olwoba kinaakuzibuwalira nfakuti oyagala kuwayo byonna bayagala nabbi waayo nga kiba kisoboka naye waliwo yeebuuza ekibuuzo nti kyenkanawo kye nandiwadde gwalo nkiwa lwakwagala tukitegedde mpozi waliwo n'akalala kembadde njagala okwongerako twagazisa okuwaayo kwe kusa ekyo Katonda kyakoze eki kyatuwadde yagambye nti mu mazima Katonda teyeetaaga nnyo biweebwayo byaffe kubanga tetusobola kumugaggawaza ye yenna nnyini byonna alina byonna bikola ki byonna biva gy'ali nannyonnyola mu bitabo byannyonnyodde Makko ng'ayogera ku kigambo ssente kwegamba bwe yabadde abuuza wano akatundu yagambye mu Matayo 6:31-34 nekyamateeka 28:14 yagambye nti kale temweraliikiriranga nga mwogera nti tulirya ki oba tulinywa ki oba tuliyambala ki kubanga amawanga ebyo byonna bye ganoonya naye Katonda
amanyi ebyetaago byammwe Byonna byonna amanyi nga musooke mubyetaaga. munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe n'ebyo byonna biri bumwogerwako n'agamba Katonda atusuubiza kutukolera ki bwe tumugondera kuba kwerowoozaako ku ludda lwaffe kuba kwerowoozaako ku ludda lwaffe okubanja ebisuubizo kuba kwerowoozaako ku ludda lwaffe okubanja ebisuubizo byaffe Katonda amanyi bye twetaaga naye tusooke tunoonye obutuukirivu bwe tukole ku mulimu gwe nga tuwaayo omulimu gwe gusobole okugenda mu maaso n'ebirala byonna bitwongerwako era n'agamba nti kiki kyatukolera mu kumugondera mu kyamateeka 28 emu 13 olunyiriri olwabadde lugamba nti ayagala lwabadde eri eyaggwa kyamateeka 28 kyamateeka 28 soma olusooka lwokka mu lesoni eri eyaggwa ng'ayagala ekintu kimuffe tuwulire tumuwe ebirabo bye n'ebitundu bye10 tukwate amateeka ge nga bw'atulagidde okuwa ekimu eky'10 n'ekiweebwayo tumugondere tuwulire tukwate amateeka ebintu 2-3 kuwulira kukwata amateeka ge n'okubikolanga kati Katonda bw'aba yalagira nti ye temulina kye musobola kukola kumugaggawaza gwe bw'okwata ekimu ekyo kyakuwadde lesson eno bwe nabadde ngitunuulira kiringa ng'omwana omuto bw'onoomuwa ekyokulya n'omugamba nti kale nange empaako oba oyagala akuddize naye n'agaana kyova olaba nga bayibuli egamba nti waliwo akodowala okusinga bw'ekigwana naye nga yeeyongera kukola ki kwetaaga bwetaazi n'olwekyo tuleme okukodowalira Katonda kubanga ssente zaffe tezinawaza naye ayagala okumuddiza omulimu gwe gutwalibwe mu maaso abantu ba Katonda basobole okukola ki okutegeera ate gusobole n'okuyamba abasumba bano abatwala omulimu gwa Katonda okugenda mu maaso olwo ekkanisa lwejja okukula. Weewaawo tweyanza nnyo maama tweyanze kwegamba ensonga tusigala nga tugyetegereza nti kimu ekirabo kino offering tukiwa Katonda sinti kuba tukakiddwa naye kubanga tulina omutima ogusiimye ebirungi bye tetulumunoonya mufunamu kuba twafuna dda nze kankutegeeze teri kirabo kisinga kirabo kya bulokozi. There is no you can equate with it. I agree 100%. Tekiriyo naye Mukama tumuwa bino byonna kuba tumwagala okwagala kwatadde emitima gyaffe kwe kutusika naffe ne tusanyuka ennyo ne tuweebaza ne Mukama ng'otwagadde ne tumuddiza naye oli yeebuuza ekibuuzo ayagala okuwa Mukama kuba amwagala kyenkana kye nandimuwadde what portion ekitundu ku birabo nandimuwadde kyenkana waabwe twagala okwetegereza tetuli mugezaako kubapimira bannanga b'emikwana batulaba kuleetoga ate okwagala nako ate bantemere nti kino kiri kyenina okuwa naye twala kulaga bayibuli erina kyeyagala okubikkulira kyenkanawo omwami oluga bayita tetizero namusomyako nemulanga n'amazzi gagala kujja esebo kaakati bwamala okugamba abantu bawe kati ate abagamba n'ebirabo byammwe birimu ze tuyita portions nti bw'oba okoze ekibi kyenkana bwe kiti ng'owa buuti okoze ekibi ekitono ng'owa buuti asuubira okukola ebibi ebingi wabwati ekibuuzo yo bayibuli esomesa ki ku birabo ebiweebwa obuweebwa nsomera ekitabo ekyamateeka essula 16 kyamateeka 16 olunyiriri lwe 17 bayibuli egamba nti buli muntu anaawanganga bw'anaayinzanga ng'omukisa bwe gunaabanga ogwa Mukama Katonda wo gwakuwadde. Ekibuuzo kino kisobola okwebuuzaawo namba bayibuli egamba buli muntu oba oli mwavu oba oli waliwo etuyita ba middle income earners abali awo wakatikati oba oli muki oba osukulumi babijodolo buli muntu babijodolo baba binyonkondo buli muntu alina okuwa nga Mukama
bwamukoze atya bwamuwadde bwamusobozesezza nabadde neyongera okwetegereza kyatakuwadde wakyotalina tosobola nabadde nyongera okwetegereza ebyo ebirabo byetwayogeddeko ebirabo ebyokebwa nekizuula nti Mukama Katonda waffe bwagamba nti buli muntu awenga bwasobola mutuufu kubanga ebyo babijodolo beyagamba nti mwe mujjanga kuleeta ente kati abatasobola nti nabagamba batya nti baleete enjiibwa waliwo abenjibwa bo bambi bebasembyeyo ku lukalala bugga lyali abisi kati walate baneeno abasobola okuleeta endiga oba embuzi kati oba tosobola enjiibwa ogenda okulaba nga buli omu Katonda afuba okulaba nti asobola okukola atya naye afune omukisa ogugaba aleete nti oba oli mwavu oba oli mugagga owanga Katonda bwakozesa atya bwakusobozesezza ekibuzza mu kitabo kya Zabbuli nti kiki kyenyinza okuwa kikyendisasula Mukama twakizudde nanti tewali kikyendisasula Mukama omusajja yasinga obugagga ku nsi kuno yebamuyitani yabadde Elon Musk yabadde naye kati ne bwokukwata obugagga bwabwe abasooka 10 tewali kyosobola kuwa Katonda kubanga ne benyini ebyomuwa bibye can't surprise him toyinza kumwewuunyisa kyasinga eddala okwetaaga kwebyo ebitono byakuwadde nga gwe bwola that's why wano mu kitabo kya Exodus 25 bali bagenda kuzimba yeekaalu kyava agamba nti buli muntu aleete nga bwakola atya nga bwasobola kati mukate wange baganda bange nsaamukirize tusooke tuwumulemuko tusobole okukomawo ate tweyongereyo tuzeere eddala ekintu kino mutemwa gwenkanawa gwe wandiwadde Mukama Prague Matewomai kigambo kya Lyonaani ekitegeeza okusuubuza okuddukanyiza n'okuvisaamu amagoba. Oli wakati mu program Lesson Weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Mukwano mulungi aliko bien mudiro lyo nyongera okwaniza mu program Lesson Weekend njoba wakutegatako songa nawe ali ku Avendo Productions ku YouTube tukwebaza nawe bali nnyo kuba nti otambula naffe tuli mu Lesson Weekend twetegereza science ow'okugabira Mukama twalaba luli ekimu eky'ekkumi ekiramba kati tuli mu kwetegereza kyenkanawo kyewandigabidde Mukama ekirabo ky'omuwa kati tuli mu portion eno yogedde bulungi nti nga buli omu Mukama bwamuwadde bwalina okuwa naye waliwo ate Yesu kyayongeramuko ekinyamba okuba mosoba oba ekimbikola ku maaso okweyongera okubeera serious mu kuwa kuno mu nyimba dde owengezo n'okireeta ali mu kwagala naye nga ye kirungi nnyo mpakuba njagala kituufu naye singa mba sewadde kina kye kitegeeza ku bulamu bwange obw'omwoyo era dozo olunyiri lusome luli mu Luka 12:48 Yesu alina fetwakiyitanga edda kyakkaatiriza kome obalabye waawo Luka 12 olunyiriri olw'48 Bayibuli egamba bweti nti naye ataamanya n'akola ebisaanidde 12:48 lwe nimukusoma esebo agati naye ataamanya n'akola ebisaanidde okumukubya alikubwa mitono na buli eyaweebwa ebingi
alinoonyezebwako bingi n'oyo gwe baateresa ebingi gwe balisinga okubuuza ebingi so ndowooza waliwo principal olwo ensonga lwaki Katonda ayagala tuwe ekigenderero ekikulu Katonda mu lutalo luno olunene ayagala omulabe waffe omulungi atulaba wamu naffe okusobola okuddamu okutuzimbamu ekifaananyi kye ekifaananyi ekyo ekya Katonda wekwagala kati bw'otawa mu luzungu tukiyita selfishness oba weerowooza oba oli kwerowooza ate weefaako ndagwe kati bwakugamba owe oba oli kwejjako ogwo ogutundutundu ogukola gutya akuyigiriza okweganyisa okwagaliza weebale olowooza ku muntu ali atanaba kutegera ku kigambo kya Katonda Mukama omuntu ng'ali mu nsi gye bayita Madagascar balina n'olunaku lwe bakeera ku makya ne basamira agenda kutegeera atya amazima kati eki kintu bwe kikutula mu lugamba Mukama omuntu oyo omwagala kampeko kyempa kantwale ki enjiri etuge ku muntu aliwa alekalamu yonna gy'oyinza okwogerako kugesahara webale nti Katonda ayagala tuwe olw'ensonga eyo nti naffe kennyini kituzimbamu omutima ogukola ki ogwagaliza abalala nina kyenjala okuteesa maama nakyogamba gye tukoma yalaze nti gye tukoma okubeera abakodo gye tukoma n'okubeera abansere abakunsere ememe enkodowala unzikeyo yavuwadde webale nnyo kyova oyabanga yalaze nti bwe tunaakwata ebiragiro ebyo ebyokuwa n'emikisa tujja kutambula nagyo kubanga tuba tufaananye ekifaananyi kya Kristo nti nga Katonda bwe yayagala ensi bw'atyo n'okuwaayo n'awaayo buli akkiriza abeere n'obulamu obutaggwaawo era yagamba abayigirizwa bwe nti mwaweebwa buwa nammwe muweere buwa kati buli lw'okodowalira Katonda oyongera okubeera omunkuseere ngera bwe nagambye nti mu ngero agamba nti waliwo akodowala okusinga bwe kigwana naye ng'ate yeeyongera kwetaaga ku Katonda Mukama ate tushoni w'abaana Mukama ate kino ye n'olwekyo tugabe olw'omulimu gwa Katonda tuyambe bannaffe abali mu bwetaavu bwe tutyo tujja kwongera okukula mu bulamu obukristaayo n'enkolagana yaffe ne Katonda ejja kweyongera ate n'okukkiriza kwaffe kujja kukula weewaawo so kati ekitundu ekyo kyolina okuwa si kingi kisinziira ku ekyo Mukama kyakuwadde kyetusaba mukwano gwange oyongere ofuna nti gwe yawa ebingi akusuubira okumuwa ebingi naye twagala kulaba ebiweebwayo bino n'enkwatagana yaabyo oba ebirabo n'okusinza kubanga eri tukirabye kyenkanawa kyempaayo lwaki nkiwa tukiwa lwakwagala ate owako ekyo Mukama kyakuwadde kati then twagala kukwanaganya ebintu bino bibiri by'okusinza oba olulimi olw'okusinza mu kyaki mwakirabe mutya kyamateeka naye nga bw'osomayo omulabe waffe omulungi alina okujjukira nti okusinza naddala mu ndagaano empya kwateekebwamu ebibinja bibirina waliwo okusaba waliwo okuyimba waliwo okuyiga ebyawandiikibwa waliwo wamu n'ebirabo kwegamba kitundu kusinza kati ekitabo kya Deuteronomy oba ekyamateeka essula 16 agamba atya emirundi 3 buli mwaka abasajja bo bonna banalabikanga mu maaso ga Mukama Katonda wo mu kifo kyali eroboza ku mbaga ey'emmere eteri nzimbulukuse ku mbaga eya Sabbiiti ne ku mbaga ey'ensiisira so tebalabikanga Mukama nga tebalina kintu abasajja bonna balina okugenda ku mbaga zino ate bonna balina okugenda tewali alina kulabika mu maaso ga Mukama nga talina kintu mu ngalo kyenavudde nkwata embaga ezo ze boogeddeko n'ennyongero zeetegereza otuuka mu nsi ya Isirayiri ojja kukisobola nti embaga esooka embaga ey'okuyitako eriwo mu mwezi gwaffe guno ogwagwe tuyita ogwa March April kati omwezi ogwo gwa March April embaga y'okuyitako yabeerangawo mu kaseera ke kamu bwe baakunguliranga ekimera kye bayita bbale twatugite eŋŋano katukozesa eŋŋano kalate eŋŋano
yeddako tukose muwemba kale goyita omuwemba essebo nti mu kaseera oba obulo bwe bakungulira obulo essebo essebo bakuliranga embaga eyasooka kati embaga eyokubiri mwe bagikoleranga ke kaseera ke bakunguliranga muki eŋŋano ate embaga esembayo ke kaseera emizabbibu ke kaseera ke bakungulirangamu ebibala so mu mbaga ezo 3 nga kikyo kirina okubaawo nti buli muntu ajja alina okubaako kyajja nakyo mu maaso ga Katonda kubanga amakungula gaakaggwa akuwadde omulaba Katonda affe bwali omulungi kati jangu onsinze kubanga nkoze ntya nkuwadde tojja mu maaso gange nga tolina kubanga nkuwadde singa nzija nga sirina mba nsinziza ng'atampadde bw'otunulira obulamu bw'aba ekibuuzo kyange okiweyasebo njagezaako kukufuna bulungi oba oliawo n'omulabi waffe ayongere okukutegeera nti nzize eri Mukama ku lunaku lwa Sabbiiti mu wiiki mbaddeko n'emikisa gy'enjawulo gye nfunye kale n'ebisomooza byo bibeerawo tetugaana naye Mukama ampadde kyokka nenzija ng'engalo zange zino Mukama yeebazibwe tusaasidde nnyo bw'osoma ekitabo kya Deuteronomy ndisebo essula ya 28 erikiddwa ennyo ng'essuula ey'ebikolimo n'emikisa ey'emikisa n'ebikolimo akugamba bwe munaakola bino nja kubawa emikisa gibule ne wegijja naye ke kali batanda ne mutakola nga bwe mbalagidde ebikolimo bigenda kubajjira ate ng'ekintu ekyo kyali kituufu nnyo mu bulamu bw'abaana ba Isirayiri Katonda yagenda n'abagamba bawe naddala nga bwe tulabye offerings zino era abamu of embuto zibangamu bagananga okugenda ne bakola ki ne bawa y'ensonga lwaki otuuka n'ogamba Katonda n'agamba nti enkuba yagikoze atya tekyatonya mu Isirayiri nti ate waliyo ne tulaba newaffe gye tuwangaalira ne bani ne bava mu Isirayiri ne bagenda olwokubanga teri kiki mmere nti ebintu byebali babagambye okukola tebabikolanga era tekikwewuunyisa kusanga muntu omu nga ye akanya kukola naye takulaakulana ogamba oluganda byenasaana olugomba bamuloga kiki nkugambye kitazzemu nnyo lya Yesu esebo nti olina okuwa esebo tosobola gamba Katonda takuwadde kati Katonda bw'aba takuwadde nga bwe kiyinza osuubirwa then gwe tewakola kanjagala okubisemu omusajja Omuyisirayiri ate alima embaga y'okuyitako n'etuuka agenda kuwaayo kikyataalima so olabira ddala wano nga mulimu n'okukola olina okukola kati Katonda loka gavumenti bw'onaakola ola emirimu gyo egy'engalo zo njiwa omuki omukisa bwe nagiwa omukisa awo olyoka ozonsinze awamu n'entiki ng'onneebaza so nze ng'omulabi kino kyenyongera okufuna nti Katonda bw'ayanjula kye tuyita ebiweebwayo oba ebirabo kitundu kusinza okusinza Bayibuli bwegamba eri ku Bikolirwa essula 14 olunyiriri olw'omusanvu nti mumusinze eyakola eggulu n'ensi ennyanja n'ensulo z'amazzi nti ekimu ku byoleka okusinza kwange eri Mukama kwe kuleeta ebirabo mu maaso ge bwekiri mposisebwa nange kyennyongerako Isirayiri owedda okusinza okukulu kwalinga kuwa bitundu bya 10 nabiweebwayo kyeŋŋamba abooluganda Isirayiri owedda olwolwaleero nti okusinza kwaffe kakuleme kubeera kwogera bwogezi bigambo nojja n'oyimba n'osaba n'okwebaza n'osaba busabi oba n'oyimba nga wootendereza omwebaza si kwogera bigambo naye teeka nga mu kyamateeka 28 bwe yagambye nti ebigambo ebyo bwe munaabikolanga naakugulumiza eri amawanga gonna n'emikisa gino gyonna onoogenda nakyo kuwulira kubikola kukwata biragiro bye si kujja ne tuwulira buwulizi ne tutakola tukwate mu nsawo tuwe ngono bwagambye nti nga Mukama tumuwa ekisinza ekitiibwa ekisaanira olw'obulungi bwe kubanga wano mu by'omu mirembe 19:26 ne Zabbuli 9:6 olw'omunana n'olw'omwenda
yagambye mumuwe ekitiibwa ekimugwanira erinnya lye nga muleeta ekiweebwayo nga mujja mu maaso ge okumusinza mu bulungi bw'obutukuvu bwe tukankane ensi zonna tuleete saddaaka mu mpyazi nga tuleeta ebitundu eby'ekkumi olw'omulimu gw'enjiri olw'okuyamba abalala n'okusitula ekkanisa esobole okukola Katonda kye yagitumira obwakabaka bwe bujje tulokolebwe okuva mu nsi eno. Weewaawo tweyanza nnyo maama tweyanze kwegamba bintu bino biri entwine biri wamu ekimu ekyekumi ekirabo n'okusinza biri wamu. Omuntu yenna bw'abeera nga ebiri ebyo abinyoomye oba abiragajjalidde kabonero akalaga nti okusinza kweri Katonda kubulamu. Naye twagala ate okugezaako kiyite ntya saagala kayita kasenda baguzi. Kale nze ndi mumatize kanjogerewe enti olumu abantu tulina okutya omuntu gwenaawaana asiima ekintu ekyo tikira otutuukako bw'oba okoze okunoonyereza kati saba omusajja guli munnamawulire ebifa mu kanisa okoze okunoonyereza ng'obuuza abantu abo lwaki abantu tebawa abamu bagamba nti kino nange nali nkiwuliddeko nti okusinziira ku bannange bwe bawa nekye bawa nze kino kyennina bwe mba nkutte n'enkitwalayo kirabika nga tekiyinza nakulengerwa. Abasajja bakutte ebizike nga 8 bali mu bibala bwe bateeka mu kibbo alala bwebawayo obumyufu obwa ebiri nze nina ebinusu byange 3 Mukama ddala 8 abisiima jala omuntu oyo tumuyambeko okubeera nga bambi addamu amaanyi. Asobola kusomera ekitabo kya Makko 12. Ine ekintu kye nabadde sifangako kwetegereza kye nalabye wano. Genda maaso somera. Makko olunyiriro olwanamu olumotuka ku lwanamu 4. Bayibuli ega nti n'atuula okwolekera eggwanika Yesu Mukama waffe n'alaba ebibiina bwe bisuula effeeza mu ggwanika nga bwe tulabye wali ebbanja abaali abagagga baasuulamu ebingi. Awo namwandu omu omwavu n'ajja n'asuulamu ebitundu 2 ye koodulante n'ayita abayigirizwa be Yesu n'abagamba nti mazima mbagamba nti namwandu ono omwavu asuddemu bingi okusinga bonna abasuula mu ggwanika. Lwaki? Lwanamu 4. Kubanga bonna basuddemu kubibafikiridde yesevo. Naye oyo mu kwetaaga kwe asuddemu byonna byali nabyo bwe bulamu bwe bwonna. Nabadde neebuuza ekibuuzo. Yenze nanyini buli kimu. Actually we kiri. Tetugamba kirabikirawo nti bwe kiri. Atugamba tuwe olw'obulungi bwaffe asiima atya. Nagezo kyetegereza ng'omuntu awadde akakadde kamu awadde 5,000 awadde 10,000 awadde 1,000 n'awadde shillings 1,000 bwe rutyo kasita abanga akiweeredde mu mukwano ogutagambika n'essanyu webale nnyo mu maaso ga Katonda bonna bawadde kyekimu. So konsomera akakanyonyola akatabikirako her heart went with her gift. Yes, katono nnyo omutima gwe gwagenda n'ekirabo. Omutima gwe agamba nti went with her gift. Omutima gwe gwagenda n'ekirabo kye. Its value was estimated not by the worth of the coin, si binusu muwendo gwabyo, but by the love to God and the interest in his work that had prompted the deed. Nti ekirabo kyowa omuwendo mu maaso ga Katonda okusiima kuli ludda wa tekuli ku kirabo kyowadde na bungi bwa kirabo. Okwagala kukolina eri Katonda n'omutima gwo gutambule n'ekirabo ekyo bwe bungi Katonda. Era zinewunyiza ne ngamba Bayibuli tugamba nti abaavu banaabeeranga namwe lubeerera.
kyokka ate nga waliwo omusajja ono naddala omusajja gwe bayita Tezo ye ng'alinga asomesa nti actually ne mu biseera bya Yesu kyali kituufu nti abaavu mweggulu mulyerabire kubanga temulina kye mulikola ki ensonga lwaki Yesu yagamba abayigirizwa nti ddala ddala mbagamba nti kizibu nnyo omugagga okuyingira eggulu ne bawuniikirira okusinga eŋŋamiya okuyingira eriiso ne babuuza kati anaagenda okulokolebwa oba baali bazimbiddwa balina endowooza nti omugagga yes yawa kati nga Yesu abagamba nedda kituufu omugagga awe takijjaawo yes wabula price value yekyawadde n'omwavu kyawadde kasa kigirako omukwano gutenkanika eyo price yekatonda gyeyagala awantu awo nawe ekibuuzo bwe mba nga nzikiriza nawe nasonyibwa bingi n'empaayo bitono okuwaayo okwange kusiimibwa okusookera byonna simanyi omugeza kufuna kyengamba okkiriza nti wasonyiwa bingi oyagala kingi bw'oba okwagala owaayo kingi kiri kyosose soko kibuuse bw'oba okkiriza nti wasonyibwa nnyo bw'oba oyagala nnyo omukyala gwe bayita Mary Magdalene yabeerawo mpaka Yesu bwe yafa nagenda sikiwa nti yalina sente nyingi ezirawo ezikubaganya yagenda mukazi watubami ne bateekateeka n'obuloosa n'agenda ku majja ogenda ku ntana ya Yesu atuuka taliiyo kyava kubimiranga nti nfudde nze bamutadde wa mukama wange aliwa kubanga yali yasonyibwa nnyo kati ayagala nnyo era kati njagala okonectinge mu katono nnyawo bw'oyagala ennyo mu kuwaayo wakyenkanawa owaayo kingi infakti bw'obaga atalina owaayo kyonna ky'oli kubanga omukyalo oyo gwe bayita Mary Magdalene tutwala tuwunzike muganda ekirabo kye yakola kyali worth dinaris 3 dinari bimeka 3 that is a full year's wage saving okumala omwaka gumu okufuna ekintu ekyo kyona akiwaayo kyonna mukwagala kotategeera kwegamba omulabi wange kyayagala kyetusaba mukama atuyambe ffenna kufuna wano bulungi nti bw'oyagala Kristo ennyo n'owaayo era ogenda kuwaayo nnyo nti buli kyolina owulira nga wandyagadde okole ki Katonda ndoza yalinga akuyimiriza ekyo kale kireke ekyo nkikulekedde naye wandyagadde byonna obiweeyo blueprint gye tulina ye Katonda waffe nti yayagala nnyo n'awaayo kyonna twagala okugamba twatufunze bwe ye maama kanyongereko omukyalo ono gwe tubaddeko namwandu kye namwagaddeko mu busente bwe obutono ye ng'awaayo ekyo olw'omulimu gwa Yesu mpozi oba bali bayinza okuba nga bawaayo olw'okweraga naye Katonda yatunuulira ekigendererwa ky'omukyalo ono era omukyalo ono yavaawo ng'afunye obulamu obutaggwaawo kubanga obulamu bwe yabuwaayo olw'okukola omulimu alina kye yayogedde wano nti omuserikale Omulooma yakyalirwa malayika ow'omu ggulu bikolwa ki ebibiri ebyalagibwa mu ggulu era bye biruwa mu bikolwa essuula 10 agamba nti waliwo omuntu mu Kaisaliya erinnya lye Koloneriyo omwami w'ekitongole ekyayitibwanga Ekitaliano. Namba 1 yali mwegendereza atya Katonda, ekyokubiri yali mwegendereza ng'atya Katonda awamu yali mwegendereza namba 1 ekyokubiri ng'atya Katonda awamu n'ennyumba ye. Ekyokusatu yasaba zonna ekyokuna ng'agabira abantu ebintu bingi naye wano mu lwokusatu n'agamba oyo nalaba mu kwolesebwa mu lwatu nga musaawe ey'omwenda ey'emisana malayika wa Katonda ng'amuyingirira n'amugamba nti Koloneriyo n'amweraliikirira n'amaaso n'atya n'agamba nti kiki mukama wange n'amugamba nti okusaba kwo n'okugaba kwo birinnye olw'okujjukiza mu maaso ga Katonda.
n'olwekyo gwe owooluganda ali eyo oyinza okuba ng'oli mu kiti kya Koluneriyo oba oyinza okuba ng'oli mu kiti kya Nnamwandu naye okugaba kwo kusobola okulinnya waggulu mu maaso ga Katonda ne kujjukirwa olw'ekyo ky'okoledde abantu olw'ekyo ky'okoledde omulimu gwa Katonda abasumba ba Katonda ne basobola okutwala omulimu mu maaso bakyaki memba ne batwala omulimu mu maaso abakadde ne batwala omulimu mu maaso abaana abato ne batwala omulimu mu maaso kati wano Mukama atuyigiriza okugaba kwaffe n'okusaba kwaffe ebigendererwa ebyo ebirungi birinnya mu maaso ga Katonda ne bijjukirwa Mukama n'atugabirira nga mu kyamateeka 28 nti emikisa gino onoogendanga nagyo bw'onoofulumanga bw'onooyingiranga abalabe bo banakutabalanga mu kkubo limu ne basaasaanira mu makubo 7 emikisa mingi bwe muba mugenzeyo mugisoma nti naye bwe mutakikola ekyo ebikolima ebyo munaagenda nabyo kubanga temukutte ebyo byagamba atugambye kukwata kuwulira kugonda ebiragiro bino bye yatuwa nti munyaganze ekimu eky'ekkumi mukireete nga kiramba takugamba gwe kwewa lugezigezi nti kakati nze bwe nsanga ali obwerere mwambaze muwe ekyokulya ayagala muggwanika lye mubeeremu emmere omulimu guno gusobole okuyamba abasumba abakola ebyetaaga okutwala abakola omulimu gwa Katonda okuyamba abanaku omulimu gwa Mukama gugende maaso Yesu asobole okudda wewa tuyanza nnyo maama tuyanzege kati mukwano gwange twagala kubeera nga tuwunzika agende noleta ku kigambo kya Mary Mariamu ono yabeera mu bigere bya Kristo mwagala nnyo nziwo y'omu kuba menta bange bamenta beejagala ennyo naye big projects sajja balina amakampuni jaya tukifunze bakadde kaweddeyo sajja alina essomero omulala ayinza okubeera nga alina ddwaliro just bajjajjaba naye ngira likola n'amagoba alina ayinza okubeera nga alina kampuni ngikanika mamotoka efuna ensimbi waliwo omusanga omuntu naye ne kampuni ye naye erina amagoba geyingiza oyo ye tagaba lesson ewedde oba wagitegereza bulungi ababaddeko bayongedde ddala okuttaanya gross ne net lesson eno etukubiriza nti waliwo ze tuyita liquid assets yebino sente zirabikako biki zetukwatako naye ezo ntono nnyo ku sente like liquid asset mweziva ate ebyo bingi nnyo kati ye tuwadde ekyokulabirako ekyamukyala gwe bayita Mary kyava tukubiriza nti kwanga amakampuni amanene nako osobola sajja alina hardware nnene n'owaayo ng'omutima gwo oba ng'omwoyo gwakoze atya gwagumiza nabadde neeyongera okwetegereza bano bonna abaawa ono omukyala eyawa Maiti ono Cornelio ono Mary babadde balina statement emu erisika nti bonna ebafaanaganya be mentioned for a memorial ng'ekijjukizo ku bonna aba basatu Cornelio kijjukizo era kyawandikibwa n'oli omukyala ne Mariani bakyatu inspiring olwekyo kyebakola batya n'abalala bangi nnyo abawaayo ba Erukaana bonna bayibuli bekolaki beeyogerako nti zino big projects baze tuta big jazz nazo Katonda atusuubira okutoolako an offering kubeera yazigazya yes okiraba nti era ng'otoolako n'owa ku lw'omulimu gwa Katonda kuba kikina okubeera ekigendero ekikulu n'okwagala tomuwa olw'okuba ng'oyagala bw'onaamuwa osomye emikisa mbu bw'onaamuwa anaakuwa ako kakujjuutuse wabula omuwa kubanga osiimye ogwebaza ogwo wane bugamba nti weebale yamala ebintu so gy'onaakoma okuwa Mukama naye gy'agenda okukoma okukatira emikisa obugagga bwe omutima gyegukola ki omutima gye gubeera waawo tweyanza nnyo tweyanzeege okubeera nti tuwunzise ekigambo kino ekyokugaba twagala okujjukiza ab'emikwano bonna gye bali nti eriyo omukisa omunene oguli mu kugaba omanyi kuno si kusikiriza
naye tuwugira amazima bayibuli egamba nti mulitegeera amazima n'amazima gali bafuula baddembe. Pawulo ebigambo bye twalowonzeka nabyo. Pawulo agamba mu bbaluwa ye eyokubiri mu Bakolinso, bbaluwa eyokubiri ssuula 9 olunyiriri olw'omunaana. Kale kanve ku lw'omusanvu. Kuba Katonda ayagala oyo agaba n'essanyu. Olw'omunaana. Era Katonda ayinza okwaza ekisa kyonna gye muli, mmwe nga mulina ebibamala byonna ennaku zonna mu bigambo byonna, mulyoke musukkirire olwa byonna ebirungi. So it's beyond what I can kisobola kinyonyola, naye bw'oba owa Katonda mwetegefu okukukusa emikisa otuuke n'okubeera nga gikusukkako naawe kennyini. Waliwo yaŋŋamba otuuke n'ogyetamu. Bulaza wange twala kuwunzikira maama tuwere essaala ewunzika. Omutukuvu Mukama Katonda afe omulungi, tukwebaza olw'ekiseera kino ky'otuwadde. Mukama tukwebaza olw'ebyokuyiga ebitukuvu bye wawandiisa ffe tusobole okubisoma tubitegeere, tubiwulire, tubikwate ate tubisse mu nkola. Mukama leka ebigambo bino bye tuwulidde olwaleero tuleme okubirekaawo. Era tuleme okujja mu yeekaalu zo nga tubyogerako bwogezi, tubiyimbako buyimbi, naye tujjenga n'ekimu eky'ekkumi n'ebiweebwayo olw'okusobola okuwagira omulimu ogugenda mu maaso. Kinyweze mu bwongo bwaffe, mu bulamu bwaffe, okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina, amiina, amiina. Waaw. Tweyanza nnyo mukwano, tukwebaza kuba obadde otambula naffe, era tukwagaliza sabbiiti entukuvu, ey'essanyu, ey'ekitiibwa, ng'oli ku bigere bya Kristo. Bwe tunaatandikira awo lunaddako.